بدير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجرن الدين يوبسلام ngateri yo dini esinga butuufu maaso ga Allah okujjako obusiraamu. Allah yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khasiriin. Kyoyo yenna anoonya ekitali busiraamu n'anoonya eddiini endala naye nga si busiraamu, Allah yagamba nti falan yuqbala minhu, emirimu gye byakola byonna Allah tagenda bikkiriza. wa huwa fil aakhirati min al-khasiriin, ate ku akhira agenda kubeeramu abo abagenda okufaafaaganirwa. Olwaleero tulina abasiraamu bangi mu nsi abalaba nti buli ddiini eriwo, nti gonna makubo gatutuusa eri Katonda, naye ekkubo eritutuusa eri Allah liri mu kigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Oyo yenna atakirina ithbaatan min qalbihi naatikan bilisaanihi, nga takikakasa ku mutima gwe era nga takyogezeza lulimi lwe, tabeera musiraamu. Obusiraamu y'eddiini ey'amazima eyava eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate era Allah yagitusiimira nga y'eddiini yokka ekkirizibwa mu maaso ge, era n'atusiimira ekyengere eky'obusiraamu nga kyekyengere ekisinga byonna. Njagala bakakasa nti ekyatuleeta ku nsi kuno si kuwasa era si kukola ssente era si kuzimba bizimbe era si kuvuganya dduniya eno na kubeera mu byabufuzi. Ekyatuleeta ku nsi kuno kiri kimu, ebisigadde byonna byeyongera ku ekyo, naye ekikulu ekitulemye n'okutuukiriza tahqiiqu ibadatullahi wahda, kusinza ani? Kusinza Allah yekka. wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah tegeeza nti saatonda majinni n'abantu okujjako lwa kusinza ye yekka. hal haqqaqta hadhihi al-ghaya, muli bwe twetunuuliramu mission eyo tugituukiriza ey'okwawula Allah. hal haqqaqta tahqiiqu al-ubudiyya, okakasizza ddala muli nti Allah asinzibwa nga bwe yatulagira. Kyova olaba okubeera omusiraamu kya bbeeyi, okubeera omusiraamu kyekisinga byonna. N'olw'ensonga eyo baganda baffe naddala abali wano embalala, ekigendererwa kyaffe mu dduniya kusinza ani? Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero kyenjagala okujjukiza abasiraamu ba wano embalala, ono bayita ku Supreme, ngenda kijja mu mutwe gugamba nti a'adhamul masaa'ib, emiswiiba egikyasinza obunene eri obulamu bwa buli musiraamu. Abantu bwe bawulira ekigambo muswiiba, era oli bw'omugaa nti nfunye omuswiiba, akubuuza ani afudde. Abantu bamanyi nti omuswiiba kukola ki? Kufiirwa. Naye hadhihi al-masaa'ib, emiswiiba gino gye ngenda okwogerako, tegimanyi muswiiba gwa kufiirwa, kubanga gino emiswiiba takhsiru dunya wal akhira, edduniya n'akhira oba obisaliddwa. Ye miswiiba egikyasinze
okugwa mu bulamu bwa buli musiraamu. Nga n'omusiiba ogusookera ddala min a'dami almasaa'ib allati waqa'at fi hadhihi al-umma mawti an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwali kufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okufa kwa nabbi hiya a'dam al-musiba allati waqa'at fi hadhihi al-umma, gwe musiiba ogukyasinza obunene era teribaayo musiiba gugwenkana nga kufa kwa nabbi. Lwaki okufa kwa nabbi kwali musiiba? Ekisookera ddala inkata al-wahyi, obubaka bwasalika. Wabada an-naqs, obubaka bwe bwamala okusalikawo, bada an-naqs, obukendeevu bwatandika okweyoleka eri abasiraamu. Abawarabu abaaliwo nga bakkiriza obusiraamu iritaddu anil islam, baava mu buki? Mu busiraamu. Fabada asharru, ebibi obubi ne butandika okweyoleka. Fabtada albida, okuzuula mu ddiini ne kuyitirira, obukendeevu ne bweyoleka eri abantu. Ekyo kyali kiraga nti okubeerawo kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walwahyu yanzilu alayhi, nga n'obubaka bumukkako, yali mmiiza nnene nnyo eri abasiraamu. Kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam buli ekyajjanga nga akinnyonnyola. Olwaleero ffenna okufuna emisiiba n'obwononefu buno bwe mulaba, n'abantu okuva mu ddiini ey'obusiraamu ne bida okweyoleka eri abasiraamu ne bazikuza n'ebanga eddiini, kiri mu kufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba aya eno bwe yakka, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Abubakari ye yagitegeera amakulu agagirimu n'akaaba ng'alaba okufa kwa nabbi kukoze ki? Kasita obubaka yakakasa nti bukomye. Obubaka buba kubanga bukka, bwali tubuulidde ebintu bingi. Nabbi aba kubanga waali yali tubuulidde ekituufu n'atubuulira ekibi. Naye njagala obbalayirira Allah, byonna nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleka obusiraamu abutangazizza. Tuli fena yaleka abakoze ki? Teriyo nabbi kyatannyonnyola. Obusiraamu yabuleka lailuha kanahaliha, ng'emisana n'ekiro toyawula nga butangaavu. Naye olw'obukendeevu obuli mu bantu, kyova olaba nti ebibi byatandika okubeerawo eri obusiraamu. Abantu ne beemala geekolera ne bazuula mu ddiini. Obwononefu buno bwe mulaba mu nsi, amazambi ge mulaba ageeyolesa eri abantu, mwe mulowooza ebibi olwaleero ebitulimu bye mulaba kitta bantu. Oli natta munne n'amusuula ku kkubo. Omusajja natta omukyala we gw'asula naye mu buliri, gw'alinamu abaana. Omukyala natta bba. Omwana n'akuba muzadde we. Abaana ne batuuka n'okuzaala mu bannyaabwe. Abasajja ne bazaala mu baana baabwe. Mulowooza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abakubanga waali obwononefu obwo bwali badde bweyolese bwe buti? Ekyo kiraga nti okufa kwa nabbi gwali musiiba muki? Munene eri umma eno. N'olw'ensonga eyo tudde nnyo eri Qur'an, Allah gye yajjuza n'agiteekamu obusiraamu bwaffe ne bujjula,
ng'era ye constitution ya buli musiraamu yenna kweramuza naki na Qur'an ne hadisi za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ogwo gwali musiba munene era gukyali munene, gwe gubonyeza bonyeza ensi eno n'ebibi byonna bye mulaba n'obuseegu obuli muki obuli mu nsi. Omusiba ogwokubiri fukudan mirathu nubuwa wa huwa nuru lilm. Bannabbi nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuvaawo kwe kwajjawo ekitangaala ekyokumanya. Kiki tutegeeza fukudan mirathu nubuwa? Nti nuru lilm, ekitangaala ky'okumanya eri abasiraamu kyakendeera era kigenda kikola ki? Kikendeera. Kikendeera kitya? Bimawuti ulama, n'okufa kwaki? Kw'abamanyi. Abamanyi buli we bafa, abantu abasigaddewo, kubanga abamanyi abo ze ttaala eza umma eno. Kyovulaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali annyonnyola yagaa nti irimu tejja kuva mu bantu buvi bweti, wabula Allah ajja kugijjawo biqabdi al ulama, ng'ajjawo baki? Bamanyi. Tunuulira basahaba omulembe gwabwe baggwaawo, emirembe gy'abatabiina ne givaawo, emirembe gy'abamanyi ab'amaanyi giweddewo. Kati abantu ne bafuna abamanyi be bayita nti bamanyi, duatu ala abwabi jahannam, bali ku miryango gya muliro, babuza abantu, bayisa fatwa nga we baagala. Ekyo kiba kiraga nti fukudani nuru lilm, ekyengera ky'okumanya musiba. Kubanga okumanya bwe kutugendako abamanyi, Allah n'abajja mu nsi ng'agenda abajjawo. Abantu beeterawo abamanyi ab'ekiboggwe abatajja kusobola kubazza eri ddiini yaabwe ki? Entuufu. Ogwo nno musiba munene eri abasiraamu. Olwaleero wano abasiraamu ffenna tukaaba ekintu eki, bamanyi. Abamanyi be babuza abaliwo, era abamanyi be basobola okuluŋŋamya abantu ekituufu. Naye bameka be tutunuulidde abaluŋŋamya abantu nga babaluŋŋamiza ku kituufu, nga babazza ku Qur'ani na Sunna? Bameka? Be batono. Ako nno kaba kabenje kaki? Kanene ak'okuba nti olwaleero abamanyi tebakyaliwo. Abamanyi abaali badde bakumaakuma olwaleero be tugamba nti bamanyi bakumeekuma abantu, babazze ku ddiini, babazze eri obusiraamu, babazze ku sisitimu entuufu, bazze mu nkaayana wakati waabwe, ne balwanira emizikiti, ne balwanira obukulembeze. Osanga ebitundu ebimu nga waliwo bakaadi babiri, ono w'egindi, ono w'egindi. Naye nga bonna purogulaamu zaabwe bw'obabuuza nti purogulaamu yo kiki eri abasiraamu bano, eri ekitundu kino, bayinza okubeza obusiraamu tebazirina. Ekyo kiraga omusiba ogwolekedde eri abaki? Eri abasiraamu. Ti abamanyi Allah agenda abajjawo abalongoofu, n'alekawo huthalatan, ebirerya ebitasobola kubeera nti bisobola okuluŋŋamya abaki? Abantu. Kubanga abamanyi we babula, ensi eno Allah agirongoosa, n'alongoosa abantu ng'ayisiza ku baki? Ku bamanyi. Ogwo musiba munene eri buli muki? Eri buli musiraamu. Okumanya musiba munene eri buli musiraamu. Senga wano ositusa buli musiraamu n'omubuuza nti famire ye eri luddawa, mulimu baseeka bameka, oyinza okubulwa. Oli bw'aba omu tolabamu wakumeka?
wakubiri tetusomeseza n'abaana baffe buki busiraamu kyokka abamanyi Allah agenda abajjawo abaali badde bazza abantu eri obuki eri obusiraamu Allah agenda abajjawo ajjawo abalongoofu yadhhabu salihun atwala abalongoofu n'alekawo abo abatalina bulongoofu ne batubuza nabo nga babuze ku mulembe gwa nabbi tekyakola ki tekyaliwo abantu bonna baali umma etya emu naye okweyuzayuza kwaffe kuno okwaleero n'olaba oli nga asoma kino nga n'omulala asoma kirala ono awagira kino ekitusumbuwa obulongoofu abaali abalongoofu abatuzza eri ekyo Allah yabakola ki yabatwala muffe ani ayinza okwenkana obulongoofu bw'abasahaba n'okutya Allah ani awanike omukono muffe abali wano ani ayinza okwenkana obulungi kale obwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ani muffe ayinza okwenkana obulongoofu kale obwa Ibn Baz obwa Nasruddin Albani obwa Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin abayimirira ku mazima ensi nebayuuya naye nga basigadde kuki naye ffe ensi etuyuuya nakamotoka ka Primo ekyo n'okita ensi netuyuuya n'akabaasa ke bakoze eki ke bakusibiridde obusiraamu n'obuleka nga busigadde bumulekwa bali bayimirira mu kibuyaga eyali owaki ow'amaanyi ne batakola ki ne batagwa ebigo olwaleero bye twakagwanga n'ebimu bitulese wansi hadith wala haraj biyitirivu ekyo kiraga nti ogwo musiiba eri buli muki eri buli musiraamu musiiba omulala ogwokusatu nga munene al-inghimas fi shirkiyat wal bid'ah abantu okubbinkira mu shiriki ne mukuzuula mu ddiini wallahi ogwo musiiba munene omusiiba gwonna ogukwatagana n'eddiini guba munene kubanga eddiini kwe kuyimiridde okwesiimaako okw'edduniya neki n'akhira kati al-inghimas fi shirkiyat wal bid'ah abantu okuggweera ne babbinkira mu shiriki ne mu kuzuula mu ddiini fashiriki a'dhamu dhunub shiriki lye zambi erikyasinza akabenje Allah lyatagenda kusonyiwa illa bitawba okujjako nga twenenyeza eri ani eri Allah bid'a nga zitumazeewo bid'a nga zituliiridde eddiini bid'a nga zigenda tufuukira ekizikiza mu kaburi shiriki nga agenda tufuukira ekizibu ku lunaku olwakhira ejja neetusubeerwa shiriki omukyala takukozesanga shiriki omwana takusuulanga mu shiriki abantu bagwa mu shiriki lw'abakyala lw'abaana lwa ssente lwa kunoonya mikisa ebyo byebintu ebinene ebikyasinza okusuula abantu mu shiriki mikisa buli ali wano ekimusumbu wanoonya muki mukisa era osanga n'abantu abakulu abamu abasajja abakuze n'abakyala abakuze ng'ali mu sitenseni yeeyambula bw'alaamiriza bamugambye aliko ebiki ebisiraani shiriki abantu bagudde mu shiriki lwa kunoonya baraka ne beerabira nti agabe emikisa hayyun la yamuutu mulamu tafa yeeyimirizaawo yekka kyova olaba Allah bwe yali yeeyogerako ku bitendo bye nga buli kye yeeyita Allah akiri era akirina yagaa nti Allahu la ilaha illa huwa alhayy alqayyum yoyo Allah yekka ayitibwa Allah asinzibwa mu bwomu alhayy alqayyum omulamu obulamu bwe afana tebulina kufa yewe okusigalawo alqayyum ayeeyimirizaawo ate ayimirizaawo abaki abalala oyo yekka yasabwa emikisa
tekageza ne kakutanda ne bakulimba nti waliyo ekitonde ekigaba emiki nekikunaabya amazzi nti gano amazzi ga mukisa okujjako ebyo nabbi byannyonnyola nga amazzi ga zamuzamu naga nti maau zamuzamu maau mubaraka mazzi ga muki ebyo nabbi byeyogerako birala naye abantu basuubira bagudde mu shiriki lwakunoonya mikisa abantu bagudde mu shiriki lw'abaana kyovulaba Allah yagaa nti innama amwalukum wa auladukum fitna emaali yammwe n'abaana kiki Allah nga yakuleetedde ekikemo ekiri mu baana oluusi n'omuzaala nga agongobadde nga tatuukiridde ne bagga nti waliwo ekikusumbuwa mu famire ekireetedde abaana abo wee batyo okuzaala abaana bannamagoya waliwo ekizibu kye mutaatereeza wammwe n'omubuuza kati nkoze ntya naaga agenda ku ntaana eya taatawo oteeke wansi w'omutwe oteekeyo akati kano olamiriza ebigambo bino ojja kutereeza ezzadde abaana basudde abantu mu shiriki abaana batusudde mu shiriki naabula bubuzi mu maka n'owasa omukyala n'owangaala naye nga temulina zadde bwe muba temunnagwa mu shiriki weebaze nnyo Allah ne musigala nga munywedde ne mugaa nti atugabirire ezzadde ye Allah ajja tuwa katugumiikirize nabbi Ibrahim yagumiikiriza ku myaka 86 Allah n'amuwa omuki naye wano omusajja abanja omwana ng'abanja omukyala oluvannyuma lwa myezi egi n'amugaa sirabawo kabonero kalaga nti onookola ki onoozaala bwe baba tebagudde mu shiriki amuwa ttalaka n'amwogerera ebigambo n'ayogera buli kimu abaana basuula abantu mu shiriki nga n'ekirala ebisinzo tusuula mu shiriki kunoonya ki sente naye njagala obabuuza ekibuuzo wali ojja mu nsi baakutuma sente mmeka ezo zogamba sente zibuze sente zikendedde sente zinkendedde oyagala mmeka ze baakutuma ng'omuwendo we guba gugenda kubula mu maaso ga Allah ogenda kukatebya nti owange sente ze wantuma omuwendo gukoze eki guganye baakutuma mmeka omuntu Allah n'amuwa sente naye n'alaba nga talina kyovula bwe mbanga musaba Allah obugagga musooke mumusaba bugagga bwa muki wallahi teriyo kyabbeeyi nga Allah kuwa bugagga bwa mutima ghina nafs Allah n'akugaggawaza n'omutima ekisudde abantu mu shiriki kunoonya ki sente oli n'atunda epoloti ye miliyoni 7 n'azikwata ate n'azitwala ew'omusawo omuganda azisabire ew'omusawo omukiga azisabire ew'omusawo omunyankole azisabire zonna bwakutte miliyoni 5 n'azitwala mu ssabo musawo n'amugamba nti zireke wano ngenda kusula nga nzikola ki agenda okuddayo ennaku 7 z'amuwadde nga n'essabo yalimenyawo yasengukawo oluusi abamu basanga neeyo ku nsozi atudde yeesibye embugo n'olusozi lwatuddeko si lulwe n'okwata miliyoni zo 8 watunze embalala mu tawuni ekizimbe ozimutwalidde aziwe emiki tonnaba nakumanya nti omukisa Allah gwakuwadde kwe kuzimba ekizimbe ekyo ng'olina ne miliyoni 7 wali anoonye miliyoni n'amala omwaka nga tagikoze naki tagirabye nakweyawamu naye gwe Allah akuwa sente mu butamanya obutusumbuwa n'obutategeera Allah na butamanya ani agaggawaza ani awa n'ozikwata n'ozitwalira omusawo omuganda nagamba zireke wano omwezi mulamba ngenda kusula nga nzisabira naawe n'otambula ate nagamba tobaako gwonyega yenna mu kkuba ekigambo neki paka ng'otuusa awaka koonoonyega ekigambo kyonna zigenda kufuluka naawe n'osirika ne weebaka ng'obukadde bw'omusanvu wabukwasiza musamize gw'otamanyi na kumanya ekisumbuwa abantu mu bimu ebibasudde mu shiriki kunoonya ki naye sente baatutuma mmeka ezo zitusula mu shiriki z'okakasa nti sinnazifuna njagala obbakakasa olwaleero nti walan tamuuta nafsun teriyo mufa agenda kufa hatta yastakmila rizqaha okutuusa nga ajjuzza riziki ye Allah gye yamuwandiikako
ng'akyalina mu lubuto lwa nnyina. Kati tebenkera, wummula, kakkanya omutima ku duniya, riziki yo ntegeke. Omuwendo gw'essente Allah yagubala, gw'olina okuwangala nagwo ku nsi gw'ogenda okufuna. Era okumanya omuwendo gwo mubale mutegeke, Allah asobola okukuwangaliza mu bwavu. N'olwala abasiraamu ne bakulambuula nnyo mu ddwaliro, nga buli ajja okukulabako akulekera omutwalo, akulekera 5, n'obeera mu bulwadde n'osoloza miliyoni 7 oba 7 olw'obulwadde obukukola ki? Ne bakubika enkeera. Riziki yekoze ki? Tebenkera ne duniya. Essente Allah ze yakuwandiikako mbale. Leka kugwa mu shiriki lwa ssente. Abantu bakoze bannaabwe ebibi ne babatta. Abantu ne bakola bannaabwe ebikyamu lwa kunoonya ki? Naye ssente baatutuma mu Mekeze ezitutuusa awabi, ezikwasa ennyondo ogikubbe munno. Walan tamuta nafsu hatta tastakmila rizqaha. Teri yagenda kufa okujjako nga ajjuzza ki? Riziki ye. Mu bimu ebitusuula mu shiriki bakyala. Oli awasa omukyala nga mushiriku ne basamira. Oli naafumbirwa omusajja nga mushiriku ne basamira. Mukyala n'akutwala mu shiriki, omwami n'atwala mukyala mu shiriki n'abaana. Abakyala batusudde mu shiriki okunoonya emirimu. Oli anoonya visa egenda Dubai naye n'agwa mu shiriki. Anoonya visa egenda Jordan n'agwa mu shiriki. Okunoonya ssente, okunoonya emirimu kitusudde mu shiriki. Naye mu miswiba eminene egyolekedde buli musiraamu, teriyo muswiba gusinga bubi nga kufiirwa ddiini. Al-ingimaas fi shirkiyat wal bid'a. Abantu okubbinkira mu shiriki ne mu bid'a, mu kuzuula muki? Mu busiraamu. Bannange, alaikum bisunnati. Nabbi yatugamba nti mwekwate ku nkola ye. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Mwekwate ku nkola y'abo bakhulafa omuli Abubakari, Umaru wa Uthmani wa Ali ar-rashidin. Allah be yalungamya. Jemba mwekwatako. Buli wosanga kyokola nga abo tebakirinaamu njigiriza, kikole ki? Kiveeko. Naye abantu tugweredde nnyo mu shiriki ne mu bid'a. Buli agwera mu shiriki ne mu bid'a amanye nti duniya emusaze nani? N'akhira. Teriyo kisinga bubi nga duniya kusala n'akhira. Ne bw'oli wangula edduniya eno naye nga akhira togirina, eyo olwoosi oliba nga atawangaala mu duniya. Era teriyo kisinga bubi nga muntu kufa nga si musiraamu, ogwo muswiba. Teriyo kibi antamuta wa anta kafiru, okufa nga toli muki? Toli musiraamu, kye kisinga obubi. Noofa nga tofiiridde ku tawhid, kye kisinga obubi. Kati abantu bagweredde nnyo mu shiriki ne mu kuzuula mu ddiini, ne bafa nga basigazza mannya ku duniya, nti oyo Hamza, oyo Zubairi, oyo Mariyamu, oyo Zainabu, naye nga bagenze na mannya ewa Allah, tebagenze na buki? Na busiraamu. Teriyo kisinga bubi muswiba munene antamunta, kwe kubeera nga ofudde nga toli ku tawhid, nga toli ku busiraamu. Nas'alu llaha salama wal afiya. Muswiba oguddirira ogusembayo mu miswiba egitugwako nga ffe abasiraamu tuli ffenna, tarukul ibadat wal ikbalu ala al maasi. Abantu okuleka ibaada Allah ze yatulagira okukola, abantu ne boolekera eri obwonoonefu. Omuntu ne buwangaala ku makya nga lam yusalli, nga tasadde. Ne bukeera ku makya lam yakra'u shay'an min kitabillah, nga tannasoma ku Qur'an, wabula nga gweredde mu bwonoonefu. N'obalaba ku betingi, n'obalaba mu bwenzi, n'obalaba mu kunywa omwenge ogw'obuveera, ne banywa ttonto, ne banywa walagi, ne banywa chairman. Omuntu n'abeera nga ali mu bwonoonefu.
kugenda mu mipiira bye bimutwala naye ng'olunaku tasadde. Mugamba abasiraamu bonna basadde? Hal salla almuslimun? Bonna abasiraamu basadde? La, abasaddeko be baki? Be batono. Teriyo kibi, teriyo muswiba gutuuka ku muntu nga muntu kuleka Allah ibaada ze yamulagira okukola wabula nga ali mbwononefu buno obw'edduniya. Mulaba abaana baffe abawala abasiraamu n'akunama amabeere n'agalaga ebweru n'alaga ebitundu bye eby'ensonyi neyeekola ebintuntu n'anywa taaba n'anywa sigala n'asala enviiri ez'ebigooli. Oyo gw'olengera afaanana bw'atyo ayolekedde eri bwononefu, afaanana bw'atyo alina esswala, afaanana bw'atyo alina esswala. Abantu okuva ku ibaada, baganda bange tukole ibaada, tusinze Allah, mujjumbire okukola ibaada ez'obwetteeka. Ennyumba zaffe zirabikiremu ibadaati. Saalira mu nnyumba y'esswala eza sunna, somera mu nnyumba y'Qur'an, ennyumba y'ebeeremu adhikaari, ennyumba y'erabike nga ya musiraamu. Naye oyingira mu nnyumba y'omusiraamu n'olabira ddala mushiriku awedde emirembe. Oluyingira bw'oti mu ddiiro n'olaba ejjembe, n'olaba ebyoya, n'olaba akatanga, n'olaba eddiba ly'engo, n'olengera akalaadi akanene akalinga ebbaafu, n'ogaa nti la ilaha illallah. Ennyumba zaffe zitunula kishiriku. Olwo n'abasiraamu be tukyalira mu maka, esswala neetuuka n'omugaa njagala kusaala, n'asooka adduka ewa nayiba abuuze ekibula, naga kambuuze wano bahaaji bano, naye nga gwokyalidde muki isman erinnya, naye n'akugaa kamala okubuuza bannayiba batunulawa, era n'agenda ebweru nadda nange batunula wano. La hawla wala quwwata illa billah. Bulamu ki obwo? Baganda bange abasiraamu, buli musiraamu yenna awangaala mu dduniya nga tasaala, nga gweredde mu shiriki, awangaalira mu bulamu obusinga okubanga bwakabi obwakabenje, nga bwolaba ekyennyanja bwe bakijja mu mazzi ne bakiteeka ku lukalu kiwangaale. Oli ekyennyanja kisobola okuba n'obulamu ku lukalu? Bwe bulamu bw'omuntu agweredde mu shiriki, bwe bulamu bw'omuntu atasaala swala ku masigiti. Tusaale, tujimbire okukola ibaada. Amayumba gaffe tugafuula amayumba amaki? Amasiraamu. Ng'oli bw'ayingira alabira ddala ennyumba y'omusiraamu. Kulaani, alaba omusaala we basaalira. Naye oli n'ayingira mu nnyumba yo n'alaba ejjembe, n'alaba ebyoya mu nsonda, n'alaba akatanga, n'alaba eddiba ly'engo, n'alaba ebintuntu ensiriba, n'ogaa nti ennyumba ya musiraamu. Baganda bange tufuule amayumba gaffe, amayumba amaki? Bwe wayitanga ku mayumba g'abaswahaba abaatukulembera abalongoofu, ng'amayumba gaabwe gawuluguma na kuleeta adhikaari, nga bw'olaba enjuki bwe zitambula omusinde gw'enjuki kuleeta adhikaari, eyiye ewuluguma naki? Ki ekiwuluguma mu nnyumba yo? Maloboozi kyagafuluma mu mayumba gaffe? Wuufa naki? TV tezivaako ez'abalokole. Nolaba omukyala atudde ku puroguraamu y'abalokole, alina buli enaawa muluma kwatawo tusabe, aleluya. Nosanga omukyala nga awanise emikono, n'omugaa kiki kino? N'agamba sirika, nina ebizibu byange, nvaako. Ne bano bantu neno ddiini. N'onyenya bunyenya kirevu kyo, n'ogaa kanve ku muki? Wallahi oba onyenyeza kyabwerera. Mayumba gaffe gajjudde ebyo. Nyimba, basamize, aleluya, kikomando, mayumba g'abavubuka, wuufa, firimu. Agula firimu bw'ati, alaba season, nsome yakalaba season ya 17, abuzayo season 20. Atuula ku buliri n'esswala zimuyitako, baziina amalayo kaki?
kasoopu ke simanyi kiki. Bulamu bwaffe bwe tubwangaza naddala abavubuka. Kulaba mipiira na kumanya basambi mannya gaabwe n'amakuuli ge balina n'essente ze bafuna. Neewuunya amagezi okugateekamu ebyo. Omubuuza ambulirayo essuula 10 amannya gaazo mu Kulaani n'ayaziina. Naye bw'omubuuza ttiimu ya Arsenal abasambi abalimu bonna abakulukira n'abatudde katebe. N'agaana tulina gwe tugenda okugula alinga alinako ssente. Twaguze ono gwe twaleese mubi nnyo. Omuguze naani? Ebyo tulimu. Kale n'olw'ensonga baganda bange tunywereze eddiini. Mwewale okuzuula mu ddiini, mutebenkere ku busiraamu. Wangaala ng'oli musiraamu ate ofe ng'oli muki? Oli musiraamu. Ekirala baganda bange abasiraamu, obusiraamu tubusome. Bakubiriza tusome obuki? Bingi bye mujja okuwulira ebibuza abasiraamu ebibajja ku njigiriza entuufu lwa butasoma busiraamu. Kasita tosoma busiraamu, obusiraamu tebuliiko nawulira, busiraamu tebuliiko baŋŋamba, obusiraamu bulina ekintu eki nasomye bugamba buti. Naye bijja tubuza bingi. Kyovula bamuwasiza abakyala abalokole, ne muwasa abamushiriku, ne muwasa abakyala abatasaala mubazaddemu n'abaana, ne mulinda lamanzaani ne mwagala babawoowe. Kati olwaleero mwekwasa ekintu kimu mbuwaloba ahlul kitaabi be muwasa. N'owasiza ddala omukyala Margaret n'oga nti oyo mu ahlul kitaabi. Mumanyi amateeka agafuga ahlul kitaabi? Oyo gw'ofudde ahlul kitaabi eyo nabbi Allah gwaga nti innamal mushrikuuna najas, gw'oyita mu ahlul kitaabi. Amateeka agafuga ahlul kitaabi senga tukakasa nti waali eteekeddwa okubanga ensi eramuza amateeka ga busiraamu, nga amateeka g'obusiraamu ge gagenda omufuga gamugambe weebikkirire, ali mu nsi yaabwe ge gamulinako ki? Naye bano be muwasa ne bagenda mu kyaki ne bakwata ne bayibuli ne mugabana n'abaana. Bw'oyita ba ahlul kitaabi mutadde abasiraamu mu bufumbo obwa zina, noga nti oyo mu ahlul kitaabi oyo ye mu byonna oyo gw'osazeewo, mu bonna abakyala bali ku nsi oyo gw'osazeewo okuyita mu ahlul kitaabi. Mu ahlul kitaabi abeera bw'atyo. Kyembagambye tusome obuki? Obusiraamu. Bwe tutaasome busiraamu tujja kubula, batubuze tubule. Buli w'osoma obusiraamu tojja kubula, naye bwe tutaasome busiraamu tujja kubula, batubuze tubule. Ate omuntu kasita awulira irimu erimu abakazi nti abo bakkirizibwa, omuntu ku mukazi atabuka afuna we yeewogoma. Tutereeze obusiraamu tubusome. Ewasuya yange gye njagadde okubalamira abasiraamu b'embalala eno, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye omulundi ogujja. Mwebale kutuwuliriza na kutwaniriza mu bulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu ekisinga obulungi. Twagala okwebaza muganda waffe oli, tumwebaza mu lujjudde olw'obulungi bwe tumulabako. Tusaba ne Allah era abutulage ku akhira muganda waffe Thaqib olw'okutukoleranga puroguramu nga zino. Naga agendako wali osaaze n'ajja nga atugaba mu mbalala muno okubaako bye twogera eri abasiraamu. Ate n'ataba mukodo kuga nti nze namuleesa akoma wange. Ne tutambula wonna. Temumwerabiranga mu dduwa zammwe ez'ekyama. Naye mbasabira nammwe Allah akaseera ke mumaze wano n'ebiseera bye mmala nga muweereza obusiraamu n'okubwagala, Allah abasasulemu ekisinga obulungi, abafuulire ejjana nga buddiro bwammwe, atuwe okutebenkera ku busiraamu. Allah atutte nga tuli basiraamu. Baganda bange teriiyo kibi, teriiyo musiiba munene nga muntu kufa nga si musiraamu. Kaaba ku maziga ogende mu maaso ga taatawo ne nnyoko bwe baba tebannaba kusiramuka, obeegayirire batole shahada, bubeere bulumi bwo, ogezeeko nga bwe kisoboka bafe nga baki. Laajanira abaana bo obutakuweebuula ku akhira, obutabonabona ku akhira.
bafenga baki fenga basira wallahi teriyo musiba nebo olifanga oli jeno nebo onofanga omazeeyo amadaala gonna ag'amagye nebo onofanga ofunye sente zonna abantu zebalina mu nsi nga gwe simanyi biliyoniya simanyi gwe fugge simanyi gwe owaawa gwolina sente ki bakufuula governor of what kasitoofa nga toli musiraamu essanyu lya akhira lyerabire kubanga essanyu lya akhira lya lubeerera amaziga ga akhira ga luki olaba ennaku etulumira wiiki netumalako emiki naye ate ennaku ya akhira ey'oluki n'otusuba ejjana etaliimu kukaddiwa buli omu akaddiye wano yetunuulira akuba akafaananyi weeyali muzeeyi tewaliiko kibebi tojjukiramu mujjana terikola terikukaddiwa bantu bagenda kubeera bavubuka nga buli kyonna kyebaagala bakifuna teriyo bwavu teriyo kweraliikirira teriyo agenda kukwatirwa munne ensaalwa teriyo gamba nti mulirwana wange talidde nti abaana banyimanja sukulu fiizi teri kuzaala teri genda mumanju ejja nefaanana bwetyo etusube olwa shiriki ekusube nga ofudde toli musiraamu saba allah tutte nga tuli basiraamu ne bazadde baffe bafenga basiraamu n'abaana baffe bafenga basiraamu saba allah atulungamye ffenna eri eddiini ey'obusiraamu atunywereze ku busiraamu atutte allah nga atusiimye tusaba allah oleme kutumma ejjana allah tatummanga ejjana allah tuyingize ejjana allah tukingiriza omuliro ajisamana ala nnaari la takwa mibiri gyaffe gino gye tulina tegisobola kuwangaalira mu muliro tusaba allah otukingiriza omuliro otuttire ku kalimatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah allah subhanahu wa taala yagaba ezzadde asalawo n'agabira omuntu n'amuwa omwana omu waliwo baawa ababiri omuwala n'omulenzi waliwo allah baawa abasatu bonna basigala baki baana tewaliiwo nkizo kwazadde omu n'azadde abasatu ekikolebwa abazaaliddwa abasatu n'ababiri n'omu kubasalira ki aqiika tewaliiwo nti abalongo babaleerawo bati nti omulongo woba omukwata tomuva mu magulu eyo ebeera shiriki kasita ozaala abalongo ne weeteekamu ebyo ebyokweraguza ebyekishiriku nti omulongo muva ku mutwe nti omulongo tomuva eno ku mutwe oba ogudde mu kweraguza okutali kwa busiraamu tuli ffenna kati n'olw'ensonga eyo azadde omu n'ababiri bonna baki baana yahabu liman yasha dhukura agabira allah gwaba ayagadde n'amuwa omulenzi oluusi allah atabika omuwala n'omuki naye bonna baki baana kakati n'olw'ensonga eyo abantu allah baawa ezzadde ne muzaala be bayita abalongo temubakolako emikolo gya kalikya tubalerenga abaana bonna abakoze eki abasigadde mu busiraamu naye ago amannya g'abalongo si nti ono bamuyita bwe bati osobola omuyita sulo n'omuyita musa ono n'omuyita mariyamu ono n'omuyita hafuswa kiri abantu kye beekwasa nti bazzukulu ba nabbi hasani nani abo tebaali balongo tebabangako balongo mannya ga njawulo baali baana be bazzukulu ba nabbi baana baani ba fatuma tuli fenna naye tebaali baki balongo nti ne mbusiraamu gye bali talaba oli yali hasani yali kato ono huseini yali waswalla baali baana abataali baki balongo ntegerekise so nebino ebyokugira nti nzadde abalongo kakati bannaye erinnya lyange lyakyuse nze saalongo osigadde n'erinnya lyo gwe mutebi gwe musa gwe zainabu naye nemugaa nti tokimanyi kubanga ebintu bino bannaye ebyobulongo bintu bizibu nnyo
nalabako omukyala ku Facebook okwo saagala kwatuukiriza mannya ge kubanza abakyala nina ate ekitiibwa kyembawaamu naye saagala kwatiikiriza linnya lye ng'awemula ebigambo ebizito. Omukyala omu memba wa parliament naga nti mukimanyi oyo Naalongo akkirizibwa okuwemula. Kati bintu bifaanaganaku bwe bityo, obusiraamu bwatukkiriza buti. Laba Allah bwaga nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Teri ayatula kigambo kujonga ayina bamalayika abakirondola ne bakiwandiika. Kale omuntu agenda naawemula oyinaga oyo Ssaalongo ye ayogera buli kyakoze eki buli kyasanze. No. Eyo si nkola ya busiraamu. Banaye tudde ku busiraamu, tudde ku buki? Ku busiraamu. Bwe tunaakulembeza ebintu bya kalica ng'ate obusiraamu bwajja kujjawo ebyo, tetujja kusigaza ddiini. Ate nga kalica kyenjagala obbakakasa, kalica ddiini. Kalica ki? Ddiini. Kati buli ogiteekamu ate n'ogiteeka ne mu ddiini ey'obusiraamu kitegeeza olina eddiini mmeka? 2. Tosobola ate kuba na ddiini 2. Kalica y'abali bagiteekawo nga ddiini erina ebyayo ne bannyiniyo. Ke tosobola gatta busiraamu na kalica kitegeeza olina eddiini mmeka? 2. Kati salawo olwaleero eitha okuba omusiraamu oba okuba omuki? Omukaafu owa kalica. Naye tosobola kutuuka mu maaso ga Allah ng'olina eddiini mmeka? Inna ddiina inda Allahi al-Islam. Ebigambo byange ebyo. Ate akisala atya? Abasiraamu naye abasiraamu abaki? N'abasajja abatali basiraamu baatuula mu parliament ne balaba nga abateekeddwa okusala baki? Allah n'abakaka. Ate kati mu abasiraamu ne mutandika okulagira abatali basiraamu basale. Omusiraamu yasala yayogera erinnya lyani? Hatta n'abatali basiraamu bayita mmwe mbasalire. Kati ate mutandise kubakkiriza babasalire. Mubadde ki? Ebyo mbyogeddeko. Muwoza ba ahlul kitaabi batusalire. Njogedde ku ba ahlul kitaabi ne mbategeeza n'amateeka agabakola ki? Gabafuga. Omusiraamu yasala ogw'omulyango muleme na kuguggulawo. Mujja kwereetera ebizibu biki? Mujja na kutuuka okulya embwa mmwe. Ndabi wano ku mawulire nga nzija akatambi abantu abasaze kapa ey'omusajja omusumaali nga yabasanze bagifumba. Kati omuntu wotuukira okuliisa abantu kapa. Abatali basiraamu tebabasalira enkoko n'embuzi n'embizzi n'embwa n'ebibe ne mutandika obbirya. Mukkiriza omusiraamu nga Allah bwe yatukkiriza, wama dhukira ismullah fakulu. Ani ayinza okwogera ku linnya lya Allah okujjako nga musiraamu? Naga nti bismillah Allahu akbar. Nasomako lumu ku magazini yali Makka mu muzimu wa Diliji ng'omusajja Omumerika yasiramuka naye ng'ekyamusiramula yanoonyereza mu baana abagenda mu Afghanistan okulumba Afghanistan. Yanoonyereza nga ali mu Afghanistan nti lwaki abasiraamu be basala ng'abatali basiraamu tebasala. Yagenda okuzuula nga testi empooma y'ebyo ebibiri ng'ey'abasiraamu ewoma bulala n'ey'abatali basiraamu. N'akakasa nti obusiraamu y'eddiini n'asiramuka. Ng'empooma y'ekyo ekisaliddwa nga kyogeddwako erinnya lya Allah kiwooma buki? Bulala. Wallahi kino nkibagamba by experience. Omusiraamu afumbye emmere kajibe gino emmere y'okumukolo bana bafumba ku mikolo nga basiraamu be bafumbye empooma ndala n'eyabali bali tebamanyi na kufumba. Testi ndala ekyo omusajja omuzungu yakiwandiika magazini nagisoma ya World Muslim League nagisoma Makka nga kyekyo kyamusiraamu la research gye yakola. Yabuuliriza lwaki abasiraamu be basala mu nsi yonna. Yafuna testi nga testi y'abasiraamu ndala empooma ndala nnyo n'eyabali. N'atuula shahada naye ate mu Allah bawadde shahada ez'okumukeeka.
ate mumuzanyira ku buki ku busiraamu ne mubunafuya bawadde shahada ez'okumukeeka nera kati gwe tetuba kuba basiraamu njagala obabuuza ekibuuzo tetuba kubanga tuli basiraamu nga tetuli basiraamu gwe kiki ekyali kuwaliriza osiramuke kyewali tunuulidde n'ogaa noonyereza nze ngaajadamu wano embalala nendabanga kino kyenzudde mu busiraamu nsiramuse bantayirire kiki kyewali taddeko amaanyi mwewanira mu kimu obusiraamu bwatuwa haki nnya kwe mukoma siraamu bwatuwa haki nnyo omusiraamu mungu yamuwa haki ezi mubadde ki naye gwe toba kuba musiraamu kiki kyewali tunuulidde n'ofumintiriza n'ogaa ntodde shahada enkyatayiri naye omusajja nagaa nkoze risaaki nenzuula ng'empooma y'emmere y'abasiraamu yanjawulo ku mpooma y'abo abatali baki n'asiramuka olwekyo ne mugayalira obusiraamu pene Allah yatuwa ekintu kino kikulu omusajja wano sebbaale twamubuuza wali ebbombe yali omuyimbi tilwaki wasiramuka nayogera ensonga zaali ezi n'amenya ebintu mu busiraamu omusiraamu byatateekangako namagezi byatateekanga nako namagezi naye mwe bakubuuza ki ekyali kusikiriza okusiramuka aga abasiraamu Allah yabawa bawasa haki ezi kale n'otunuulira lamuli tezikkirizibwa mu busiraamu omuntu yenna akuba lamuli ebitabo n'atunula mu muntu n'akubuulira kino ogenda kubeera bwekiti muganda we yakusumbuwa oba neiba oba mukwano gwo oyo aba mulaguzi era mushiriku muki era nabbi yatugamba n'otuga nti man ata kahinan agendayo fasaddakahu bima yakulu n'okakasa byagambye nti ajadamu yandoga n'okikakasa ekyo oba omaze okuva mu busiraamu ate bw'ogendayo obugenzi zize kulabako muli mutya ebintu mubikuba mutya ebyo eswalazo 100 ennaku 100 ennaku 10 ameka Allah tazikola ki kugendayo buki bugenzi muli awo munywa munywa kacyayi onywa n'omusamize nzize kulabako mutima gunnumye n'embeera eyo nzize kukola ki eswalaze ennaku 10 ameka Allah tazikiriza okyo kitulaga obubi bwa mushiriku neewuunya muntu asula naye mu kikunta ekimu n'amuzaalamu n'abaki mbeewuunya emmeeme gye mulina nkomyawo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik